kati okaaba ng'omuntu afiiriddwa okaabira omufu kuteekulwamu emiteeko ebiri. Waliwo olukaaba nga ddwo lwa mu butonde. Olukaaba olw'omu butonde terulina buzibu era omuntu tanenyezebwa nga bwe kyatuuka ku Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam bwe baamuleetera mutabanyi we ng'omukka asika musike. Yakaaba Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam fabaka alayhi salatu wassalam. Ng'ekimukaabya sallallahu alayhi wasallam olw'okusaasira kwe yalina mu mutima gwe eri omwana ono omuto. Era okaaba kwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ng'akaabira omwana ono laysa min ajli alhuzn, teyakaaba lwa nnaku naye yakaaba lwaki? Rahma. Alaba omwana alwanagana n'okufa, malakul maut emujjamu omwoyo gwe, atunuulira akaseera ako nga kazibu nnyo. Sallallahu alayhi wasallam n'awulira mulinga rahma kimukutteko, kyavaga nti innama yarhamu Allahu bin ibadihi arruhama ja'alana Allahu wa iyyakum minhum. Naga nti Allah asaasira mu baddu b'abantu abalina rahma. Bw'amala okufa mutabanyiwe Ibrahim radiyallahu anhu yali azaalibwa omukyala ayitibwa Mariya al-Qibtiyya. Ono yo kyali kirabo ekyaweebwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kabaka w'e Misiri yaweereza Nabbi sallallahu alayhi wasallam ebirabo oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa ya Nabbi ng'amukoowola okujja mu Busiraamu. Yaweereza Nabbi sallallahu alayhi wasallam ebirabo ebiwerako. Mu birabo omwo mwalimu n'omwana muwala ayitibwa Mariya al-Qibtiyya. Omuwala ono Nabbi sallallahu alayhi wasallam yamufunamu omwana gwe bayita Ibrahim. Omwana ono Nabbi yamutuuma Ibrahim ng'atunuulidde erinnya lya jjajjaawe Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala, millata abikum Ibrahim. Omwana ono bw'amala okuweza emyezi gyali 16 shahran, yaweza emyezi 16, Allah n'amujjulula n'asitulwa n'atwalibwa eri Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nabbi bwe yamutunulako yagamba nti innal ayna tadma, butuufu eriiso likulukusa ezziga, wal qalbi yahzan, omutima ne gunakuwala, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, naye tetwogera okuggyako ebisiimya omulezi waffe. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, mazima okwawukanako kwotwawukanyeeko Ibrahim tuli banakuwafu. Hakadha kana Nabi sallallahu alayhi wasallam, oba bw'atyo bwe yayogera Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, nannyonnyola n'okunnyonnyola nti omwana we oyo Allah amuteereddewo mujja n'amuyonsa. Allah yamussizawo akola ki? Amuyonsa mujjana. Nabwekityo nti fahatha an-naw' min al-buka la yadhurru, okaaba okufaananako ng'okwo tekuyina mutawaana insha Allahu ta'ala, olw'ensonga nti okwo kwa mu butonde.